Ekifo awasula abakozi ba steel rolling mill e Jinja kye kisaliddwako abaserikale wamu n'abantu abagambibwa okuba nga babadde bava mu bwakyabazinga bwa Busoga. Abavubuka bagamba nti bava mu bwakyabazinga balumiriza bannannyini kkolero erya steel rolling mill okulemererwa okusasula obusuulu ku ttaka abakozi baabwe we basula nga babadde bamaze ebbanga nga babalabula wabula nga beesuulirayo gwa naggamba. Omuntu afulumye ebintu nga bannaabwe sokolinde I want you bring the letter. No, bring the letter. I know Jomba very well. Two, you're not allowed to remove people's things when they are not there. Batawo ekipande ekisooka twabawoninga bakimena n'okubawa ekipande ekyo ekya cement kulaga nti muli kutiira imwe. Ebintu by'abakozi abatabaddewo byo biteereddwa wabweru wabula nga babaddewo bakuttemu ebyanguwa. If the things are right, they settle. Still, it's Busoga is not ours. We built on Busoga land. Abakozi bagezezzaako okwegayirira babaweemu ennaku nga buteerere. Waliwo n'abantu ababadde beesisiggaliza okwamuka ekifo nga bano bafulumiziddwa nga ne Nabugisse mufungizi. Ismail Nasif omu ku bakozi mu kkolero lino awakanyiza ebigambibwa nti tebasasula bwakyabazinga. Ono agamba nti bangi ku bakozi mu kkolero lino basoga era ng'okubagobaganya kiba si kituufu kuba bantu bakyabazinga. Kampani yaffe abakozi abasinga bonna abalimu basoga n'ennumba etwalibwamu ebintu bye basuule kuliya basoga. Kale bwe tuba nga tuli mu kulwanagana kitwidde akulaakulana. Tugezezzaako okufuna obukakafu okuva mu bwakyabazinga naye nga bekikwatako tebannayagala kuvaayo ku nsonga eno.